Minisita omubezi ow'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja yasookedde Renjeru mu mambuka g'ekibuga Mbarara ng'eno asinkanyeyo abatuuze abasukka mu 100 abaagobwa ku ttaka lya plot 53 ne block 34. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe wa LC1 mu kitundu kino bapangira Moses, Charles Muhaire n'abalala bategeezezza nti enkayana z'ettaka lino zaatandika mu mwaka gwa 1992 kyokka mu mwaka gwa 2013 gavumenti n'egula ettaka lino ku lw'abantu era mu 2017 kamisona wa Land Board Baguma Isoke n'aleeta ekyapa. President akatsasubwa tuguritaka hatukushanga ntukoma munusanyenda kugambira ebitaka tumetaka bakaga government yataje mungi yatujitara tuzahire twagaruka mu mwanya wo nabo twacura etumere kuzatandika kwayo bakana bayo bakije cyuna nebera hano cyuna nebera bezo nozangi takira mu mahoro yabo. Abatuuze balumiriza mu John Godfrey, Bitambara John, Mufude Dasan, gwe bamanyi nga Musoga, Sanyu Rosemary ne Captain Sunday okubatulugunya ne batuuka n'okuviirako bannaabwe enkaaga okusibwa. Captain Sunday you shall arrest different people, arrest again, and you shall not solve this problem. I have gone, including the president, and he's aware of this conflict. Ye RSC w'ekibuga Mbarara Catherine Kamwine ne guminsiriza Kyabwisho meeya w'ekitundu kino beetondedde abatuuze olw'abakulembeze obutabayamba. Gavumenti tegabanga kompewo. Gavumenti tegagabati mbeho ngoko bantu bakuteekateeka. Ttaka gavumenti yasaswire 114 hectares abantu abakutuuraho ittaka eryo abaruho omwitakeri kuba opening boundaries tubakulenga 30%. Eno Minister Mayanja alagidde poliisi okwata Captain Sunday ne bakolagana nabo bavunaanibwe. Oyo Captain Sunday agezaako okuteekaganya abantu abali ku bibanja amenye mateeka amenye ekiragiro kya pulezidenti n'olwekyo poliisi sebo DPC kola warrant of arrest omusajja mumunoonye mumukwate. Ono era alagidde ab'akakiiko ka Land Board Commission okufunira abantu bonna ebyapa mu bbanga lya myezi n'alagira DPC nti n'abantu enkaaga abaakwatibwa batiibwe kubanga tebalina misango. Get people titles. Era njagala Uganda Land Commission sebo direct me your president yali mu 2017 nga bwekirabye emyaka 5 mukyali munoonya kyapa munoonya byapa. Minisita Mayanja bw'avudde eno yeeyongeddeyo ku kyalo ky'Embogo ebisheeshe mu disitulikiti y'Ibanda ng'eno famire y'omugenzi Michael byesizibwa emaze emyaka 29 nga bakaayanira ettaka ng'abantu 8 bafudde okuli n'omupoliisi Sulaiman Chemongezi eyakubibwa amayinja n'afiirawo. Ronald Tushabe omuzzukulu mu famire abuulidde minisita nga bwe byatandika ng'agamba nti kyava ku Mbabazi Vincent ow'Oluganda eyatondawo ekyapa ekijingirire n'ekiraamo. Hariho omusizira mwita Mugisha Henry Bambakafu nanondizira mwita Nyakatu Beatrice bakaba baryaho wabo bahingire Vincent n'omutabani Davis nanondizo omusizira mwita Champion bakaba biine gundi tukumanayo babihire bamihiri biine baba takingali ayifahu takalyabona horri. Ye Johnson Kanyomozi ssentebe w'eggombola y'ebisheeshe ne RDC Godfrey Mbetegerize bategeezezza nti baagezako okukola ku nsonga zino naye Mbabazi yeerema nga bano bamulumiriza okwekobaana ne poliisi. Ebuuyi eno minisita alagidde ekyapa Mbabazi Vincent kyalina kisazibwemu era nti komishona ateekeko envumbo nti kubanga yakifuna mu bukyamu. Ekyapa Mbabazi Pasco yakifuna under false pretenses n'olwekyo ekyo kisazizaamu kaakati. Era kaakati immediately ndagira Commissioner and Registration agiseko commissioners caveat. Ono era alagidde abafamire okuddamu okugabana ettaka ng'ekiraamo kya Muzeeyi Michael byesizibwa bwe kiragira era baweebwe n'ebyapa. Slaaka eryoka egende ng'ewa buli muntu aliko ku butuufu bwakyo. Ono era aduumidde poliisi ebuuyi eno
ne Resident State Anthony nga bano babadde bakolagana n'Embabazi Vincent agambibwa okujingirira bakyusibwe embagirawo zaawedde Hindu. Yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.